Katonda ebintu byonna bye yatusuubiza tewali yali abisangi, tewali gwe byali bisanze mu buliri. Ibulayimu yamusuubiza omugaggawaze ne yamugamba nti va wano, Lubereberye essula ya 12, va mu nsi ya nnyo, va wali aboogera olulimi lw'otegeera, va ku bijja by'abeewammwe, va wali amalalo ga kitaawo ne nnyoko, tambulamu ogende mu nsi gye ndikulaga. Ibulayimu n'ajjayo rule number 1, obedience. N'atambula ngwadde Mukama tamubulidde destination eri gindi. Eyo gye yatambulira Ibulayimu gye yafunira obugagga. Obugagga tebugenda kusangawo ku kika, obugagga tebugenda kusangawo ku lujja, obugagga tebugenda kusangawo mu zaala, tebugenda kusanga mu betingi. Gezaako buli ka season akaba kaliwo kakozese, tonyooma mirimo. Ensenene nzize wenyigire mu kutunda ensenene. Ebisenge by'ebigambo by'abantu nsaba bigwire ddala. Buli kye bakwogerako nga boogera nga tobbye baleke boogere. Ngambye eki? Buli kye bakwogerako nga boogera nga tobbye baleke boogere. Kubanga bassebo ne bannyabo buli lugendo olwewala luba n'ekigere ekisooka. Oyagala gaggawala. Katonda yasuubiza nti onaawolanga amawanga. Katonda yasuubiza nti onoobeeranga mutwe so si mukira. Ne gwolaba ku muti waggulu, ne gwolaba ku lusozi waggulu, yalinnya ekigere ekisooka nga yambuka ku lusozi olwo. Togaananga ekigere ekisooka, oba kyakwoza ngoye z'abantu, oba kyakugenda kutunda nsenene zino ezagudde, oba ekigere ekisooka kyakwokya kasooli, oba kyakutambuza fruits. Osingira wala eyeetunda. Eyeetunda talina ssuubi lya gaggawala, naye akola asobola okugaggawala. Okimanyi nti osobola okutambuza fruits n'ogwa ku muntu Mukama gwe yategeka. Buli muntu Mukama ayina gwe yamutegekera. Omuntu n'akugulako fruits n'alaba obuyonjo bwo, n'alaba ki, n'awulira bw'oyogera n'amanya nti olina ennaku, naye ogaanye ennaku okutuuza wansi.